Nyongono mimini nyingini misimi nyongono zino oluyongono ala ni kubengalo simini nyongono momonyo mimini bede zino yongono nazalibwa misimi nyingini nyongono zino oluyongono XCLUSIVE simini nyimini nyongono nyangini ma zino oluyongono batumbe tu misimi nyongono nyimini mimi zino oluyongono teka murapu misimi zino oluyongono luno oluyongono razze kukawa CRUZ ne batumbe tu wetu lifena ono omunene abe wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. nyongono mimini nyingini misimi nyongono zino oluyongono ala ni kubengalo simini nyongono momonyo mimini bede yongono nazalibwa misimi nyingini nyongono zino oluyongono XCLUSIVE simini nyimini nyongono nyangini ma zino oluyongono batumbe tu misimi nyongono nyimini mimi zino oluyongono teka murapu misimi zino oluyongono luno oluyongono razze kukawa CRUZ ne batumbe tu wetu lifena ono omunene abeeko ne kyalya omutono alabika bamulyako emmere wakalya Mixinge tumbetu nagenda ewa mama kusoma nokola otya nensanga akawala katono ngakakola ki nakamanyo kuzina tumbetu kitegeeza kutumbiira omuntu atumbiza ate ekyo oba owemudde notumbiza omupiira mu bbanga n'okuba mu bbanga okutumbiira kati otumbiira kyova tuli waggulu tumbeetu tetukka wansi wala tutumbiira butumbiizi ate oluyongono ogenda vaano ala ningoyiza oluyongono What is oluyongono? Odemu okulinnya ennyonyi nga n'osanga akazungu nga kakatambula okagamba hello misimi nyangongono momunyima nga kakuddamu okay. What is oluyongono? Oluyongono tandikira ku kigambo olulimi oluyite ekigambo ekirungi nga olya Oluganda n'oluyite oluyongono. What is oluyongono? Ojja kuyiga oluyongono nga tukinnyonnyodde mu Luzungu is a particular Moldolase language which is obligated to influence the brains of a person who is talking to you. Kati olutegedde endowooza. Sigenda kuwa nanti wasoma kati goza okuddizaamu omusomesa ebintu byayogedde. Ala nosokoza omuntu omusomesa byayogedde. Ivan damu edda baba. What is tumbeto? Tumbeto okutumbiira. No, in English. Uprising. CRUZ exclusive kwetuli ALLANCRUZ gemanya nyongero banirizaako yonna gye mutulabira. Tuli ndi wano ne baana balenzi ba Mary Heart Comedy abakoze comedy waabo kumala nebbanga ddene naye finally mukama yamala n'abajjako akasubi ensi n'ebata. Akasubi ako si kangu nno kuvaako. Akasubi ako era okawulyanga akasubi kaba katono bwe kati uba otandika ebintu bino eno kakubaako bwe kati Katonda bakakutaddeko bwati kati okakujjako bwe kati boy si kyangu. Bayina we nabadde nkirowoozaako nga njagala kwogerako ne Richmond e London tulabe nga show ya September eya Afrigo Band 2024
mu banko ne kati obuzibu Richmond bwe yabadde afunye yabadde ambuuza ku tickets tickets visa si buzibu visa zo tusobola ozifuna ne ticket yambuza bali bameka babiri ticket tuzifunanga nawe anti nze Richmond yambuza bakola bameka konze babiri nangamba kitegeeza ze ticket bbiri mpereze ebifaananyi byabwe nempereza Richmond nanga ticket eyokusatu sigirina eyani kozi nawe boyina obaako nze byange byanjawulo yangambye ticket eyokusatu wama kitegedde njitegeera kati okusatu yani nze ntegeddewo otya tegeddewo tegedde otya nti ticket eyokusatu abatagirina naye ticket kwaze ticket ebbiri tusobola okugenderako tofaayo anti eyokusatu eyani eyo nedda abalinnya ku nnyonyi bakimanyi ticket eyokusatu yoba yeri wakati awo tubuzizza baze otukubye wano nniibwawo oye katumaze ticket eyokusatu olaba kimu ali ku kamera kale kanziremu Richmond yaŋŋambye okubatwala e London talina buzibu naye alina tiketi mmeka bbiri naŋŋamba mpeereza ebifaananyi by'abakomediyani n'obiweereza mbiweereza ekifaananyi kati bwe yalabye ekifaananyi bw'ati naŋŋamba Alan zino tiketi 3 sizirina zikati ze ntegeddewo oli ali mu babiri obongo omba mutegedde kati Richmond alowooza ono ali lubuto alowooza ali lubuto mbu alinamu omwana wagera mugamba pregnancy manya biki naye nze namugambye musajja wange alina okukola ki alina okujja agisayiza etuuka bulungi kati kyemwagala okugamba nti nno wetaaga tiketi kyemwagala okugamba entebe y'ennyonyi tebakolayo abanene bazikola zibaamu bakolayo z'abatono pozi tunagenda n'akakeeka tukwale wano mu korido wano nze wonna wennayimirira nja kuyimirira naye nga ŋŋenzi ate kyenegomba eki kimu Mukama Katonda singa nnyamba ebintu bibiri byenjagala okukolera mu nnyonyi kugenda kukola pupu mu nnyonyi just n'okuyisa empewo mu nnyonyi ayiso yawe nabikola mutima gwange ngati nga waliwo akapakistani kakutudde wani ng'otudde bulungi nnyo sinsale abana Uganda ffe tulina omuze tula n'osirika bootu neefula serious n'otabuuti akapakistani katudde awo okimanyi ebiseera ebisinga if it's going to smell agenda wunya kayinga gikakuyita muno kafulumira eno kati oyinza okugwa kachina nga kakutudde awo kumpi obukazi obumpi owe muba n'engezigezo kati gwato bitegedde kamugambye onaye noonya empeewa lwaki omuntu waba agenda okka lwaki abantu bakolamu bwe bati eri naawe kati nze experience bane musige bibuzazi bintu bikwala kweyo emboozi kati woba ovuga eggaali ng'osota eggaali oba osota eggaali ng'ogisota booti jjukira ogituulako oti kugundi kano kakalya ke bavuga ensinkunukunkunyi yo nayo neggwera kuki kukaliya kati teri muntu ku experience gye mmanyi teri muntu abeera ng'avuga ggaali avuga boda naddala ba boda oyisa empewo tekiriyo tosobola era gwe wa boda akuvuga nga bwali nabanga avuga n'omulaba nga atuuse mu kinnya n'asitukamukko bwati n'oba tokawulidde mugambe oyisizza empewo zawe experience njirinawo ebintu by'empewo nze nkubulya era okyagambye kyekyo lwana nakimugambako njaga tutukako mu nnyonyi soke kwonoona ku mpewo ekyo kyo nina okikola obuzungu odana oli musoke busituke tuwanike Ugandan flag nedda service flag yaffe kagwawukana ogw'omunauganda ogw'omupakistani era kuva eno wakubye ekimere kyange bulungi nnyo kati mubiseera byensenene nga zino kitabukaawo ebiseera byensenene kino kitabukaawo kuba omukaku nga gulikirya mu nnyonyi ne pilot n'afulumayo n'ajja eno mu kabiri n'abagamba nono kapero tyagamba atya bagamba batya nga banatera okulandinga
nga banatira okulandinga ibatira kwogera ladies and gentlemen tighten your seat belts ya luzungu mama ne Ivan enyonyi wali ogirinya enyonyi nagirinnyako ng'ogenda nali ngenda Dubai nali ngenda Dubai naye ka project ka weeks 2 nali ngenda Dubai naye enyonyi eyo obyayo ko airport yawo winenge jebo kuchunyisa amaaso ddala nga passport yo tegenda nga muyadde stamp bukutunulya bwe buti kale nawe obadde oli mukalukalu naye oteekaza kuba kulaga nti nno oli bondi ovimbe emwe buyinza okuzaayo emabega kakubuza olaga ngenda gundi ogenda visiting ani nomulaga ebikululya bwe biti nokakaya kati waliwo omukazi yali bami anyimbidde bw'ati omukazi nangamba tofaayo nze ngenda kuyita mutabani wange ngenda kuyita mutabani wange tutambula ffenna paka etwatuka e Nairobi kuba nayita Nairobi nakozesa Kenya Airways gye twayita eyo kati omukazi oyo yandeka Nairobi ku Kenyatta gye yandeka ye n'agenda South Africa nze nga nina okulinda eyange entwalawo entwala e Dubai naye baba nali kugundi kuki kano osirise embozi mwana ajja kunyumya engoma eri nakaseke kati mbozi y'ennyonyi kati kali ffe tuleke tunyumye munnanga alani nga tutuuka kuki Kenyatta kati Kenyatta nga wajja ekizungu abale sijerabira kaseera ago wajja ekizungu kisanga ntuddawo bino byemulinda ennyonyi essaawa 6 ziyitemuko kisanga ntuddawo ninze ennyonyi yange for like 5 hours njirize gye mba ndi musawo yange yokubikijja how young boy are you doing okay you can go I'm fine no it's okay you don't need to sleep here what you know you don't need to sleep here I have you know I'm working for you or any bichi nabudde kama mwange ngambye tewesembereza muntu ku kisaawe ne kwengeno kyali yangambye tewesembereza muntu ku kisaawe tinabajja kusiba enjaga obakwata n'enjaga bagenda kusiba komera ogenda kudda konze kati omuzungu onaze kati omuzungu byangamba mbuye ali mu bagita bate wingi y'abagagga VIP wing bagita is a lounge VIP lounge kati ndiye gyasuze gyabeera ebisere bizingira ebisyaga sibimanyi ndi gye biri biki munange omuzungu ngamba akoya UN biki aina free access biki aina abantu badali otambude nabo so I can go and enjoy the facilities VIP treat squata kasawo kange kenaina hand luggage nenkajikwata nengenda ugaina ntwala ne ba scanning passport yangu ali biki nenyingira waba obukazi wali bulungi lipstick please you welcome me nenyingira mundu gaina ntwala eno jukire no mu public mamwe base mu nteba abasinga gaina ntwala mu buliri like what you ubuliri bungi wali bebase ngamba no you can enjoy you can sleep anywhere you want ningira linewaka naye nga sisobola kwebaka kubanga ennyonyi eyo singendeka problem ningamba nkoze ntya nesooka ntula bwenti kati ekizungu nekigenda entandiko nywa wayini wakyeri n'abalala kati nga oli waliwo ebyokulya ngo kigamba no you can come and go egg food where you want ice cream biki anytime you want yukira nenjala yali ennuma gye nnali eno ayi bunange ngenda nfune ku ice cream awo nga nuna kawo nga ntulamo nga nekazakaza wabula nga ndi so cautious ennyonyi obudde bwe baŋŋambye check-in etutwale Dubai nga saagala endeke obudde butuuka wabula eddakiika zaalinga 10 jukira olina checkinga in before ngenda ngamba omuzungu it's time because alina okumperekera bante ngende it's time omuzungu ngamba no you don't need to worry we're getting together I'm VIP so don't worry you're in VIP so they have to wait for you tesobola sembula nga togenze oze kicho wakana ninga nendula ngenda chika 5 zituuse omuzungu ulize mugamba sa the aeroplane is time coming going I'm still taking my whiskey you can wait a little bit Nebulya nsiri atera okuloza kumukuku gwange okuli mu nnyonyi ningamba n'ennyonyi ngina kundeka ningamba bino bebaloga nti kati ejjonjo jakoma ko yatuladdeyo nina linnya nti Bassedde Kampala bannange biki nezula eddakiika 3 nga zibulayo olwo nikoma kafanya abantu bali ku check in basimira yini bagenda ningamba omuzungu please minutes going see
They can't leave me because I'm a UN agent. So nizuwera dachi esawa netuka eya check-in ngagina closinga ngobeda chikanga 2 omuzungu nangamba kale we can go no problem. Twatuka ku check-in nga nze omuzungu ali maso nze muli mabega omuzungu oyatambula juke abacheka ine abagina ku VIP bagina ku VIP n'abali mu ordinary mugundi mugende eno kati kizungu nikigenda mu VIP ku VIP gundi line kino kigenda basheke kitambula kigenda nze ngeno tuka waneno nga bangamba budde bwange bukoze eki budde obwa check-in nempite kizungu kyali kitambula mu hello sir, why have you left me here? Stage akomone kintaze kingamba that's my boy, I've been with him, man. You can just make him just some nempitawo kizungu kyali tekindese kyali kikwagazaaki saategeera nakati si muzungu oyo nakati munonya simanyi kyali anjagaza ne bambi teyalina kibi kyali tewali kazi kabina tewali kwange eyo gye nali nekyamulesa alayika yalabanga eyo gye nali nalabira babuzi ne bayita wabo bakamiliyoni eyo mugundi emu VIP eyo ne bayitayo eyo nga ne bali ebyokulya ne batuula eyo ne mbabongako nga boogera Luganda ne tunyumyamu Oluganda awo ningamba niwabeera bwe bati nendeka abantu basula ku ntebe zaabwe wali nya basi nakale mugenda wa yawo Arua tubatogera ku nyumba yenye biwedde tukatumya ku basi nabali nya basi zizi fetwa tulinya experience ya basi taxi kyali kitya ingandaga wanti nakaseke ngoma Mary Hat Comedy between onako olwalero it's a duo bakola babiri kwa mu bifo byonna gye mbalabira muchakola comedy skits ku internet tuzikola tuzikolera ddala abantu mbalagire emikutu gyammwe Mary Hats Comedy ogenda ku Facebook notekako Mary Hats typinga Mary Hats YouTube era Mary Hats tumbeetu kyonna kyoteekamu ebeera etabulesi Twitter Mary Hats kati mwe mwesangawo ani yanoonya munne oba twenoonya twegwako coincidentally naye nga twesanga no gye bayita destination okwesanga ngo nkinyonyola ntya fet what is fet okwesanga towakana musajja destination kale kankugamba akagambo kentegeera kuba kati gwe destination kwekwesa anakuwadde akagambo ka fet oli yakampadde twali Makerere eyo omanyi ffe twasoma yeno comedy duo eriwe yasoma wakola koski nze nakola Bachelor of Drama and Film Makerere era nze nali musajja w'amaanyi nnyo nnyo biseera ebyo twazanyire bwe twasomeranga ku department ya arts by the way ne ebijojo bya police ebiseera ebyo nga kwekalakasa ekuba ofa abakulemberamu era gye twesanga nali mu ya naye wasoma yasoma bazadde bamwe nga banga baatoba bazadde baffe bayite kosi zino bayite bazaga tuzikole naye munnaye balabirawo nga tukoze eki nga tuli kintu genda maaso anko kati gye twesanga nali mu ya 1 nali mu ya 2 nga yali mu ya 1 nga tujojjobya bwe kuba kuzannya ku department yawo nga tuli bano abazannyi bakafulu omanyi banene abayizi abazannya lecturer n'agamba ye omwana oyo ayinimu omulamwa ebiseera ebyo twali tuzannyira nnyo Philip Luswata nga gwe tukolera baine nali manyo bataatawo okufaanagana yali gundi Menta sajja twakola naye oyo bambi kuba Makerere kuba yali lecturer waffe yali lecturer waffe lecturer kati gye twesanga ne mulaba nandaba ekintu ne kitambula ne tulaba nga omanyi comedy ono alina kubeera chemistry bwe muba nga temwemanyi nga tomanyi munno temusobola kukola duo kyova olaba abantu bangi nnyo
abakuzaala quality farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Section farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era ng'abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shinze 20 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzaara Quality Farm. Ediyo zaawukanye chemistry waba taliiwo nga temwemanyi temusobola kuwangaala temusobola Alani nogandi Alani oli fani no kati oli gwokola naye nimwawukana nogamba kanonyeyo omwana omulala ali fani njatandika okukola naye oyo temugenda wanga yakumala myezi egyo lwansonga temwemanyi tomanyi lwaki naye gye wamusanze ali yekka kiki ekyamugjayo temusobola kukwatagana mpisa because of the background, because of empisa za bulijjo ez'obuntu ono komedi w'ababiri ono alinga bufumbo gwe omukazi gwe bayita first cut gwokyayina ate owokubiri tombala nedda jesi otambuzza ennyago oli kumulanga kuba wano okumulanga gwa nadduli no jesi tutwogera mu bwogezi owokubiri okyamuyina kusimba kitooke wasanga oba owokusatu mmanyi oyinza okuba nga mba 10 oba nga aga oba nga 2 ono 10 nga 2 nze by the way no nze no by the way olaba ebintu ebya sompyo tebindya abaserebu mwabaserebu nesinga ivan lucha kumacha nga kyekikuwonya okugenda mu ggulu ne bagamba wakeba kana bwala banyika emboge babiri obulamu bonna babiri omu yogera amazima obaba nze manyi ekiyinza omwogeza amazima yogera amazima gaba omwana w'okufa ani balinga aba bonyizenyizemu aye nabo oyinza okugamba maze g'emyaka nga 10 nga seegata ezo ensonga olaba twazivaako naffe abakazi twabakale abakazi be balina otukwana naffe tufune ku lubwerero ssebo tobimanyi wamago baba balinga bameka ali bana nonze nkubulira mazima omuwala gwe nasookerako yali wa senior 4 wetweyagala mu senior 4 paka senior 6 netwawukana ku university by the way nze na true love netwawukana ku university nenfuna omulala ku university wenafuna omulala ku university oyo naye netwawukana mu yattu nenfuna mu ya 3 nenfuna omuwala omulala oyo gwe nakomako nakati gwolina nakati gwolina gwe nkyayina soko nyumizeeko adbreak yali esinza okukuluma adbreak nayina omuwala twali ku university tweyagala oyo wa senior 4 adbreak ekyasinza okukuluma eyo yannuma twali mu senior 4 naye ng'omuwala oyo ewaba balina sente nga bayina kati nga nze waffe embeera teyali nnungi naye ng'omuwala ndeeta ebyokulya buli kimu kyonna nga newekuba kuyita wali eri ku check-in ku gate nkozesa bintu bye nempitawo netwagala napaka senior 6 netuyingira university omuwala nkyeyagala naye senior 1 omuwala oyo nafuna olubuto no ya 1
ya wano nafuna olubuto mwali mutandise okwegadanga nga temwambala kapiira nedda numunyumya obotsa gwamma embozi egenda ya wano omuwala afuna olubuto bwati omuwala afuna olubuto bwati nali nsulawo makerere mu kikoni awo ku mwala nga gyensula nga nina kaluumu kange omanyi bino ebintu ebyabavubuka otegeka kaluumu bulungi nga kali kati okitegeera omuwala ajjeewaka ngamba brani ndi lubuto ekituufu olubuto terwali lwange olubuto yaŋŋamba naŋŋamba naye nkoze ntya yes ninga omuwala mpulira mwagala tuvudde wala nnyo nenga bannange ne mugamba omanyi omuwala nagamba olubuto katulugjemu ne mugamba olubuto tululeke okuze bulungi okuze omwana ne tubeerawo ne muganze nze tikina buzibu zaala omwana tubale tweyagale ojiwulira laavu eyo gye bayita laavu ey'omunda muli eri mu mutima kye bayita laavu y'omumawuggwe simanyi wakinjogerako kitegeera njagala gezaako laavu gye bayita ey'omumawuggwe omwana ne mugamba zaala womala okuzaala then tuddemu tweyagale nga boyfriend we gyali oba kitegeera nagamba nze olinge namukyawa kankuze omwana we then omwana we mala omukuza akulekulemu omwana mumuwe mugamba kale naye byembi olubuto lwavaamu olubuto we lwavaamu negamba tolina kyewamuwa sina kye namuwa bambi omanyi katonda waba wali omenya bulungi nali songerezako era ebyo sabikola sayongerezaako munange olubuto lwavaamu akireeta oba balugera batya akireeta si akireeta nini nasanyuka ningamba kakati kulwoka luvuddemu kantekemu olwange oba okitegeera munange nga tuweyagala nga embeera eddawo bulungi nnyo yatwawo omwana addamu afuna olubuto olulala ajjeewaka nga brani nafunye olubuto nensanyuka muli mu mutima nengamba kale kinendo nakoze omulimu omwana ngamba olubuto si lwange era lwaki nze no si comedy, this is a true story by the way nagiwandika ne mu kitabo mu katabo kange book of memory kati munange ng'omuwala nga mpulira kinyiga kati omuwala boyfriend we olwo olubuto yali naye afunye omulala so oli yasooka olubuto lwali lwa mulala bamukuba amasasi ekajjansi omukazi olubuto afa olubuto lusigala nga telulina taata muli nempulira nga kinnuma ngamba bami omwana ono mwagadde yambeererawo laava eyo ey'omumawuggwe yes kati nga mugamba omanyi oli kaafudde kale akyogerako si yakireeta naye olubuto kandusigaze omwana mulabirire oba okitegeera munange nga tubeerawo olubuto lukulamu olubuto luvaamu nengamba nza pulobulemu oba omuwala ye pulobulemu oba okitegeera nga wayi olubuto lumala okuvaamu nengamba kakati nemubulirira bulungi omwana nemubuulira nategeera nendowooza nti nakoze eki ategedde era nitwagala n'omukwano negusituka bupya third year omwana addamu nafuna olubuto olulala embozi tagajimya mpaka ncha nedda embozi si yapaka ncha uyafuna olubuto olulala nakomawo era naŋŋamba oba okitegeera kyannuma era muli mutima nekinnuma neŋŋamba nkoze eki nkutadde era terwali lwange nemuta nemugamba nkutadde oba okitegeera omwana nazaala ekyana kibebi nga kinyira bulungi nnyo ne boyfriend we nga bali naye ne baawukana wamala okwawukana nga omwana amaze okuzaala omwana najja still awo nga tuyiseewo awo maze okusoma tutandise okukikubakubaawo najja naŋŋamba I still love you. I said nene mpulira love eri eyo gwowa wayagala omuwala. Let me tell you, va ku bino ebya love bye muyina bino ebya kwala but true love from lungs. Simanyi wachenjogera ko kitegeera omukwano gw'omumawuggwe oba kitegeera omwana najja naŋŋamba
tuddemu twagalane nenzijukira biri byonna nangamba ebyo bittu ebyo tubijjewo oba kitegeera ne tuddamu ne twagalana twagalana mwana nagenda Boston mu America mu America otyo nagenda kati sente ndya basi bano banyabo sente ndya naye nga kyava simanyi babiteekayo sente mmeketa sente ndya omwana ampeereza buli kyonna naye nga kiva ku mukwano guli ogwadi bino gena biteekayo ogena biteeka kuki ti sente ndya kasale mwako sina kyenzijamu ede bamuweereza za buzi sinaayo tebamenyanko omutima walanindeka gwabadde amenya wamenya wakola otya kyamenya nze bayikisi bange bonna tukyakolagana tukyakolagana gyonna mikwano gyange era twekubira ku busimu twebuuzako etunyone ku kyayi walezeemuko exwo like okumuddamu tosobola kubeerawo ng'onyumya emboozi ng'omaze oli ekikajjo ng'onyumya ne banno n'okwata mu bikuta byo byoliddemu n'okikwata tokikolangako ekintu ekyo. That is true life. Bwetyo weebeera bwe bulamu otutambulira. Exwo taba muyeekera mujja kuzimuyeekera oli waddemu mukubira kasimu. Oyo mwale yakujjako embuzi yo. Ya. Kyova olaba mukwano ogwo ogusookera ddala guba muzibu nnyo. Naye gwe wagimujjako. Ya. Kyali kitya? It's a lot. You're twala nga tuvudde ku mulamu. Anti njagala okumanya. Vudde nnyo ku ba comedian omukwano gubayisa batya. Vudde nnyo ku mulamu. It's a long story. It's a long story. It's a long story. It's a long story. You know, no mukazi. Ewa? You don't have a girlfriend? Banange. Nebule. Oyina girlfriend? Nze nino oyo muwala. Omulina? Yagenda Boston. Eshagaza? Gweche kumide. Oli panga. Nze kuya nina kye bayita love. Oyo omwana gweche kumide? Yeah. Kati yakulekera omwana? Since 2000 omwana muyina. Muziki. Aiva lwaki oseka? Omwana muyina ali Boston. Yeah. Sento meketa. Sene mek. Ali Boston munsiki. Uza ali Boston munsiki. No ali Boston munsiki. Mwina yo muzanyo. Uza ali ku Mukisa Habo Clinic Kisasikula Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Kama obadde manyi Boston. munsiki. Tebanga no Boston ya machindi. No, Boston mu USA. Ali awo ku mulamu. Mu USA. Tulina movie premiere. Yaddi. Ya ku Mande wano. 4th December. Theater. National. UNCC. Uganda National Cultural Center. Hai. Wabanene bonna bakunganira awo. Film yani. Ani yajiwandise? Filimu. Fa bajiwandika feke nyini. Gwe ne mukwano gwo. Twazanya impro ntujiwandika ntuzanya wamu impro wetu. A real movie? Real movie. 1 hour 20 minutes. Eri ku mulamu anje? Mulamwa guli awo gusesa. Yemu ku movie za comedy zisose mu gwanga munene. Bagita batya? Road ride. Bala, kuvuga ku bala. Waliwo omusajja. Mulimu omusajja yali musajja mujjanjabi wa bisolo. Ate oginyumiza? Nanti mbantu manyumizako mbawe ka clinic. Kakuchi? Ka clinic. What's a clinic? Okulozaako. Anda yanko. Mulimu omusajja ali alunda ebiki ajjanjaba bisolo. Kati atwala eddagala mu kibuga bali mutuma buli weekend alitwala mu kibuga. Kati waliwo gayone yamugoba emisinde bali bamuyita Simon Peter yamugoba emisinde ng'alina okubeera mu wedding mu kibuga kwolwo olunaku. Kati yamugoba emisinde ono yalina akamotoka yekka ku kyalo ekyo n'amugoba emisinde amutwaleko naye okuva yatula mu kamotoka ke ku mbaga tebatuukanga
kati movie eri awo kyekyaliwo mu kkuba awo wakati mu lugendo olwo kiki ekyatuukawo auditions mwazikola baabula ezabaaza nnyo omwo ffe kati tebakyatutwala nnyo ku audition ngamba auditions mwaba auditioning abantu abaana nga tetwawulire mbawa opportunity movie yaffe babiri gwe towulira nti nno ku bbala kwaliko road ride nze yali twagizanya aba teri muntu mulala ate oseka okuva wetandika paka movie yaba aba Bextra mulimu nga basatu ate Bextra babalaga nga ffe era ffe mwetuli ekifaananyi kyaffe nga kyekiraga nga bali mu background eno movie ng'enanyuma okulaba ku Monday eno nyini saa 12 red carpet wetandikaawo mwina red carpet wadde ki Ivan oyambala suuti ko tugenda zambalamu tulabe betunyuma nga twambadde amasuuti wali wonna wonna tulabe red carpet togenda kuba yalani poza Ivan oyina omwana lwaki osooka mujjukira omwana gyali obeera naye ina n'abalongo kati bagenda kujja ku show bajja kujja ne maama waabwe mama w'abalongo oba mama w'abalongo ne wooli bajja kujja oyina omwana nina omwana wange oyo mukyala wange wa Boston mukyala wa Boston era singa kinnumye nnyo okulaba nti n'omukyala wange taliiyo oyagala ogendako e Boston mpulira njagala nnyo osobola okudda nja kukomawo okuba Uganda njagala era nensonga nnyo omulundi gwawe gwedda asooka okulinnya ku nnyonyi naye mbadde njagala girinnya nga ngenda kukola sigenda kulaba mukyala erimba ngenda kukyakala by the way yampita naye nja kugenda so Monday eno bannange National Theatre yetuli ku National Theatre abantu bajje batuwagire bajje because eno yemu ku event ezisoose okubaawo mu bacomedian abasinga balowooza nti okujja just ku stage n'ozannya ng'oddeka nga webaka emisana ng'olinda le banaakuwasha ekiro twagala balagako nti nno omuntu osobola okubeera versatile n'olowooza wano ne wali n'ogazya avenues of getting money biche tuli mugezaako kukola munnaye. That's really nice, eh? I would love to be part of the function. Yeah, please just come and be part of it. Yes, it's a good experience. To be a good experience, I believe you guys are going to give me the best. You will watch the best. Actually, you will not going to regret. Anji? You will not regret. Uncle Muze Muruzungu. That's true. You will not regret. Yeah. Because the moment you're going to come there, our ushers are going to welcome you. Everything is going to be wow. Yeah. Luzungu. Everything is going to be wow. So you have beautiful girls there. Yeah. The ushers, are they the beautiful? Ushers, yeah. And yummy? Yeah. Yummy. Yummy is better than yummy because yummy is it's like these are girls you're going to find with gyrating bums, conical breasts, cylindrical head. Don't joke with me, my friend. I am a student of Bachelor of Drama and Film at Makerere University. You know that. Yeah. Continue. I'm speechless. I loved the words. Okay, go in your normal Uganda. So you're still jazzing us about what's really going to happen that side. Yeah, what is going to happen? Yeah. Everyone is going to be welcomed in his HT Wache. So please come in numbers, guys. Come in numbers, everyone who's there. Come in numbers, we're going to welcome you. You're going to come, sit comfortably. VIP, ordinary is 20K, VIP is 50K. The movie is going to start at exactly 8. Yes. 8 p.m. Yes. It's for 1 hour and 20 minutes. It's going to end like... Pause. Continue. Okomio. No English. Eh? Okomio. The movie is going to start at 8 p.m. Yes, at 8 up to 10 p.m.
Yeah. Every student. Yes. Yes, go ahead, my And brother. until 10 p.m. Yes. Yes, we shall enjoy. Go ahead. No, it's over. Hey, it is over. It's over, done. Please. We need to know more that is going to happen in that place. National Theatre on Monday. Please. No, after the movie, we have the house party. Wait. House party? No, after party. I do them Uganda. See, Uganda. So after the movie? Hey, we drink, eat. You having a house party? Yeah, no. After party. After party where? At where? Vegas. Vegas chill out. Yes. Okay. Vegas chill out. Yes. Drink if you have a babe. Yes. What? If you have a. If you have a babe. Yes. Dress code. Yeah. Be smart. Okay. Yeah. Drinks free? Yeah. At the entrance? Yeah. Drinks free at the entrance? No. No. Actually, for VIPs, we are going to be having a glass of juice. If you come in when you're VIP, when you pay your coffee ticket, when you're going to be sitting, then you receive a glass of juice from Sesa Juice. It's one of our sponsors. And other drinks you're going to be buying. Sodas, beer, if you feel like. Wow. And what are the preparations for the ladies out there that will be coming? Preparations? Yes. As in? Any preparations for the ladies out there that are coming? As in what? Have you prepared anything for the ladies? No, just juice. Sesa Juice. Yeah. They will say. Security? Security, guru. Very good. Security. We have bouncers, Uganda police, DPCs will be there. Okay. Just know that security is going to be. Okay, give us something small. Yeah. That is in the movie, please. Something small. Yeah. And it is in Uganda. No, it's okay. You can jazz us. Oh. Yeah. As in what? Jazz. Let us say. English. Give us something small, at least for the viewers that out there, what they shouldn't miss. You're not going to miss the two guys. Yes. These two guys are comic. They know what they do. Yeah. No, something that is in the movie, please. Hey. Yes. You know, in this movie there is a cock. What? A cock. Cock. Yeah. Yes. A cock. Yeah. A cock. Then there is a scene where we chase that cock. Eh? Okay. The other one? Yeah, the other one. Runs after. Chicken. Yeah, runs after the chicken. Yes. Then after running after the chicken, now he passes there. I also passes here. Netuji go ba. What the guy kafu tuko? You just did. Yes. Yes. Awe tuji kwata. Then you did what? Then tuji kwata, we put it back in the car. No. Then you did what? After? After chasing the chicken. Yes, we catch it. Wengine hapa vinamwita. CRUZ exclusive gwe mukutu ababaita ba Mary Heart Comedy naye baba. Nenga salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Your last words to the viewers as you are winding up the show. We love you so much. Yeah?
We love you so much. Has made hearts comment tumbetu. Ebigambo bye bisembayo. Tubagala nnyo bannange mwe bale kutuwagira. Yefe made hearts tumbetu. Tuzanya comedy wa buli kika tuli mu uniform ku social media tubeerayo no luzungu lugagga. Okay. O kiteka mu kigambo kimu. Yes. Mamaze? Maliriza. Bana abagizi batumbetu tuyanze bane mwe bale kutwagala mwe bale kututeekayo gye tuli munnaye tukanye empisa mukanyo kutuwagira bannaye mujje mutwagire ku Monday when you come tugenda kusanyukirako munnaye tujja kunyumirwa nnyo naffe nga tujjuza nga tumaliriza waliwo akantu ke mwankole akenjaga mu nkole and signing out waliwo joke gye mwakole ya sound za TikTok ngena kwogeremu yogere omu ayogeremu okay tugende kubona oli TikToker nawe sikyo no TikToker nange ndi TikToker katuziribe speed kale sibya kugiragira nza asooka anti afailing nga avako ngovako ngosituka ngogenda funke never nange erimo na para kwi Jesus is Lord gena masolution are you beautiful like that muzjambi bintu bya mzafalu go and eat your mother's something Idako Sajo wadechi kaka nondeta no tuddemu wenyweze bulungi tugende idako malowoozo bwange naye kandowoozo bwange idako malowoozo naye kandowoozo bwange temukopa bwange kawedde leta funke naye bannange erimo na para kwi Jesus is Lord muzjambi bintu bya mzafalu alimba nanyirira tekiuza kanga go and eat your mother something I don't want peace I only want problems kankuleke are you single mama kankuleke beautiful like that bannange nana ni amanyi bilizo kaje nada ngokubye meka nkubye 5 sia akubye meka akubye 5 nze nkubye meka 3 2 ngambye tikizwa kunkanga naye bannange kwayo oweddeyo genda masolo mushana mbuwa kati ogirese kati mweraba bannaffe mweraba tetulina kyakubakolera tusalidwa nyuma nange mweraba tetulina kyakubakolera tuve wano kusawa entufu okwaniriza batata ne bamama ekimule kite kirunja kyokuyiga simulisiza laito yetendo tuze mama amazirowe oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta